Rema Namakula no yabadde nga musumba oba ontegeera oluyimba lwonna lwabyogedde mugambe nti ddala osobola era kkiriza nti okola ki osobola ebiseera ebisinga mbagamba wekkiririzeemu fukamira ku mavivi mukama omugambe bannange mpisaawo awo era ng'agenda kuyisaawo akayimba kompulire nga kwogerera ddala byonna ebyetaagisa omuntu byetaaga okubanga omanya naye mu byonna Rema bye wakoze okuyimba you've never disappointed. Yes, oyimba bulungi nnyo eddoboozi tetulinaako buzibu oluyimba lulungi naye wakoze kye bayita video. Wakoze kye bayita video. Rema wakoze video. Ali in charge of this video banawe balokola omulimu omulungi wa scriptinze bulungi nnyo wajjeyo meaning y'oluyimba entuufu nti omuntu waffe owa bulijjo oba omuntu yenna they can really relate. Ayina ekirala bino binyuma nnyo ng'omuyimbi omulabyeko ko mu version endala y'ebintu ebirala. She's an actress by the way, a very good one. Naye era wabaawo byoba tosuubira muyimbi gamba nti oba agenda kwebijjisa omanye okuzannya kwonna kwonna olina okukkiriza okubijja mu mbeera yonna kitegeeza buli kijja oba olina okisobola okikola naye Rema okuba nti wasobodde okubanga kino okipulinga off bulungi nnyo. I mean, yeah, muzannyi mulungi but you would not expect her to go below this. Obontegeera naye yasobodde okubanga kino atakikola. So Rema Namakula, this video is very powerful, the song is very powerful. Ate kwegamba ng'abantu badde basuubira nti ayimba nnyo omukwano ne kuno n'agamba nedda eby'omukwano yesimbiyimba tera mukugu mu kuyimba omukwano era aguyimba bulungi n'owira nga naawe ogulimu naye n'agamba nedda kamba twaleko mwoyo buli omu munzikiriza ye teyabodde kati n'omuwandiisi naye bwe muwera credit man. Oluyimba luno lwe lunyingizaawo mu kaseera kanene oluyimba lupya ddala yalufulumiza ku birthday ye eyabaddewo celebrations ezabaddewo olunaku olwajjo era twongera okuyozayoza Rema Namakula weebale kubanga watuuse ku mazaalibwa ago notuwane piece ey'oluyimba ennungi bwetyo weewaawo tukkiriza nti kati amazaalibwa ago wagayingidde mu ngeri ey'omulembe era bw'atyo mukama akikubalire ffe tutandise programu yaffe olunaku olwaliro ennyimba nnyingi zentandise nazeera zembawadde omulino olwa Spice Dianah olwa Simple Man era nayo video ye empya ddala era nayo video nungi bwe tuddayoko emabega yasooka kufulumya audio ya luyimba olunatsampulingamu katono